bali mu kampeni eyo Maluwa ne Kaziano eyo Aduli. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine eby'okumugaana okuyimba byatandika mwaka gwa 2018 ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'12 ng'ekivulu kino kyali kirina okuba ku One Love Beach e Busaabala wabula nga gye bwakereranga abakuumaddembe baasazeeko ekifo kyonna ng'enjogera ya bulijjo nga mpaawo omuntu yali akkirizibwa kuyingira mu kifo kino. Ono yagezaako n'ateekateekera okuyimba mu kifo kyekimu ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'12 omwaka ogw'2018 era mu kifo kyekimu nga mpaawo omuntu n'omu eyakkirizibwa okuyingira mu kifo kino. Ne mu biseera eby'okuva mu kulonda okw'omwaka 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu ono y'omu ku bali beesimbyewo era okulonda bwe kwaggwa yasibirwa ewakaawe. Ku nsonga eno yeekubira enduulu mu kkooti era kkooti n'esalawo ebitongole ebikuumaddembe okuba nga byabulira amaka ge okwali amagye ne poliisi mu kiseera eky'akakiiko akalwanizi k'eddembe ly'obuntu kaali tekalondebwangamu ssentebe waako nga mpaawo yali asobola kuddukira kwekubira nduulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne abalala baddukira mu kakiiko kano nga baagala akakiiko kano kalambike nti eddembe lyabwe lyatooboolwa era ng'okwemulugunya kwabwe baakussaayo. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu lwabadde alina okulabikako mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu mu maaso ga ssentebe waako mu Wangadya, abakulu okuva mu ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti n'abalala. Ku ssaawa 3 zennyini akakiiko kano kabadde kaatudde edda wakati mu by'okwenda ebibadde ggulugulu okwetooloola ekizimbe okuli akakiiko kano. Robert Kyagulanyi Ssentamu talabiseeko wabula ng'asindise bannamateeka be okuli George Musisi, Benjamin Katana era ne bategeeza akakiiko kano ng'ono bwaliko emirimu egy'enjawulo egy'ekibiina kya NUP gye yagenza okuba ng'atuukiriza. Wabula kino kijje ssentebe w'akakiiko kano Wangadya mu mbeera n'ategeeza nga ono bw'aludde ng'akuba mu kakiiko kano ebituli wabula ng'ate kati yeebuzaabuza. Ono ategeezezza nti singa ono addamu ne yeebulankanya okwemulugunya kwe kwandigobwa. We will summon him again. Should he not appear at the next hearing, this complaint will be dismissed for want of prosecution. Mu kwogerako ne bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu batubuulidde nti okwemulugunya kuno kuludde mu kakiiko kano okumala emyaka 5 wabula nti kibeewuunyisizza olunaku okubanga omulundi gumu gwe basabye akakiiko k'eddembe ly'obuntu okubongerayo akaseera kibanyizizza nnyo. Tubadde tusuubira nti komishoni ekisookera ddala ejja kwetonda olw'okulwawo okuwuliriza omunnayuganda yeekubidde omulanga balinnyirira eddembe lye, naye ekyo tekibaddewo. Naye batandikidde mu kukomplaininga nti lwaki teyazze. Nti omuntu Honorable Kyagulanyi abakolokota nnyo nga commission. Naye ate twabadde tumanyi nti eno commission erina kubeera nga teri mu kyekubiira. N'olwekyo ebigambo bya ssentebe ogamba nti nno oli emulugunya nnyo ng'ate yagenda otuula nga ssentebe awuliriza omusango. Tetumanyi oba tebiraga kyekubiira nga tanaba nakuwuliriza. Bano bagambye nti ebigambo bya ssentebe w'akakiiko kano bibamaze enviiri ku mutwe era kiraze lwatu nti akakiiko kano si kaakuwa muntu waabwe bwenkanya. Kwogera nti naye ono atukolokota nnyo ng'ate agenda awuliriza omusango. Simanyi oba tulina okutya oba tunaafuna obwenkanya naye nga bwe twajja ajja kujja ayogera olunaku lwana bawulidde wadde nga tulabye ebirowoozo bya ssentebe ku client kubanga kote omuntu awuliriza omusango nakubeera nga talina nkyekubiira. Newankubadde nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kano kongeddeyo ekiseera wabula tekataddewo kiseera kigere Robert Kyagulanyi Ssentamu lwalina okulabikako mu kakiiko kano. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.